bakyafu tebagulana nabbi ababa batamiivu mama nyabo sha laba nkugolola mavunya kutereze byebiwona we wakyama twegolola mavunya abasooka emitima bagicamya bakadikiteta ulya mwana mama ulya batwigiriza emize dikita mpaka tomalanda ulya mwana mama alo bandagako bankolako bansulako basazi bansabo benda gwe ulya mwana mama chichi abamu balya n'abantu abamu babano ulira abamu babane ngambo abalala babera ulya binebaga tebatya bisago abamu nabayonyabo begana n'embuto baba basawo Lord of mercy oh Lord of mercy ungolola mavunya wona wena chama laba nkugolola mavunya oh wona we wachama byebi nkugolola mavunya kutereze byebi wona we wachi mama bana basoko tugolola batuchama ikiteta fenomen sabalika sana kama kaita mavunya pamoja ziza bafana kasendo Richard aka katonda waraga right in the area tugenda bogera bigamo bingi nyona ko rwanda kalima kakoli bali mu Jeep Records ne Joseph Pro yakwata mwawo na musajja nakanyiga amapesa kali agaragirwa katuza kudashika ziri mtane zibule ko lesomna noko kumacheko na ko lero ali mu kuwuliriza no the state of the nation address state of the nation address katonda waraga agenda kwogera keri yisi na hili batuba kujeja nga tuliye wakabaka kabaka wafatufuga mu gwanga kadeni bakatonda yo bana batonda wo bye bikolebwa abana abazukuru aba Buganda then abo babaze muni bakuba kwogera keri gwanga ra abale kuchava sa kale simula eva noti nye munya asatu munya noti satu noti mubwegala kwogera ko nesiza bafano ba noti musanvu noti satu chenda mwenda 12 chenda mobili mugenda ku Facebook tuli live ziza bafana ali live atazona ngena ku page yena yali live osobola kugenda ku YouTube channel abalikanda san tuli live tukwate ekintu kino paka 10 mwezi okumacha kona ku walero ziza bafana agenda kubayogera ko eri gwange ekisooka soko obuze ku bantu bo Mwombe fobwe chitalo mwana mama dikitata makanyagalo kubeza kubanga atero tuwade mukiseko kubeba go mizindalo je chabasa abawuliriza abachaliko kusana manya understand feba bubuka abatebituze na kakano manyi tubuliride nga tuba missinga ate tunena abatwagale nya batu missinga nera tuze tukomyo twaze ne kibuli cha amanyi twaze na mani manji mani wa kingdom ebe komyo wakabaka je mitantuka mbabuli gwendongo mbalirizo okubanga mubale kubera yo no kubanga moyagala mwe muwerera bana muita mumbere no je tuitenzibo ya Uganda natembanga mukakala byemirimo no kubanga ate munyumiro mbera Baganyo bana bamwe 10 mwegale kwetuli I don't know the boy is them and a radio chabasa tumina agamba ati slider Mr. Wato gambo te wale kuwuliriza CBS FM man sukasoma Brian mwe nabali ku live abali kuwuliriza sawe ne bibuzo ndaba bingi mwatandise dda na izero tugenda kutambula mpola ku speed ya kizungiriza ate kale aziza bafana yaga obadde watekinga break yaman okuva mu music no so ko dake bali ngobera bisinga walinge n'ennyimba zo ine ennyimba nnyingi ku simu yo ngobera ogamba njagala abantu bansubwe temunsubwa kiki wagenderera ki just rabye bintu ndoza obujulizo obugenda okusooka ekintu ekikula mangu kifa mangu omuzungu yagamba all is gold Chabasa bajigala emyaka emeka jali emyaka 3 jibagala Chabasa ne bajigula nga tewali awunyiza mu Chabasa mfe mu industry ya phone tuzengo jimanyi yantalo kwekakasa nze mubi kati kiri kibe kyokuba nti kubanga zenkanankana na kisikite zikola ki kati ate tuli mulembe guno mutebe gw'abavubuka abatebyera okulowooza kutugamba nti nedda twagala kola legacy twagala kubeera nga tubaako kye tuteekawo omuntu kyayinza okulaba olusi n'agamba nti no bano abaana bakitandika so mu mbeera eyo chovola banga tukola ebintu ebifana bwe bitone tuumulamu ngera international nchiwa bali ku Chabasa bali Bulaya bo bakimanya bayimbi abali Bulaya abo bawumulamu najja nakola ekintu ekiva mu bbanga lyawo muddenga kiina enjawulo kiina amakulu mulambo mu kiri kyogambe ono champion msale ngamba nti abanange muyimbe nyimbe zigenda okubeera abo bako kugenda okubeera ne mulifa chovola nga abafire bongo lutaya tubasinza buli ennaku enkulu ezikola ki bwe zituuka kuba bajjukirwa so bagana bang just ekitwaliro obwo obudde kwe kukula kubanga ne bo bozaliddwa otandika stages so kati wano mmanyi ne bayimbi bananga abamu batyo ogenda mu stages ezo gantiko omulimu wezimbe ng'omuntu oddengo oyina ebyamakulu byokola kale nga
akulaba anyumirwa ngalabo oyina gy'omutwala nga si mulimba si mugeta si bufumba yanga tuli mu reality show kubanga eyo music ayina okugenda maaso si bana baffe kujja tugamba n'abasajja kyogamba bali bwe bajja ne batekawo standard ate bano bwe bajja bo ne bakola ki okitegeera ne baye Chameleone yavayo nakwasa abasajja nagamba nkuwadde Jamaica wasooka n'omukubira aba Nigeria nakukwasa aba Jamaica nabo n'obafubutula kati wagambye waliwo abaakomyewo b'owulira kakati era mwebali baddadda naye engeri gye bakimanyi nti no wabula kyo kino kye balina okumanya kiri kimu bannange Uganda twagala tuyingiremu okwekkiririzaamu n'okumanya nti no tulina ebintu bingi nnyo Uganda mbabuulira ebintu bingi okuva mu birime okuva mu kuyimba talents okuva mu biki nejja si tubitwala bwe tutyo oba olusi tubitwala ne tubiteekamu ate empaka nti byampaka biringa byakulwanagana naye ng'ate si byampaka muganda ng'engeri gye wayingira Kyabassa wayingira nga next man kati gwe okitegeera nti birimu emitendera okitegeera birimu okujja ng'okula n'otuuka okola ki wookula bye bintu byetutwala era nkimanya abantu batufule nga banyumira okuba nga bawulira obubaka obuvuddemu ebyo bye tukoze nga twebaddemu time gy'obadde mu kuwummulamu nkwewamu time mu kulowooza mu kumeditating badde osoma amawulire of course obadde olaba TV era amawulire go gakakatako ku buli muntu ogamanya okumanya bigenda mu maaso mu ggwanga okumanya bofugibwa n'ekigenda mu maaso abantu badde boogera nziza Bafana teyeekwese ziza tawumuddeemu ziza baamuloga mbu waliwo yakuloga mbu sima bw'oyingira studio oti ng'owulira firimbi mu matu nga zivuga Bafana amomoka mu studio oba akuloga mbu ate omuyimbi yakuloga munene wamugamba nina negwe nawulira nga gamba Bafana yafana entana ne bagikola ki ne bagisima kwe kukola akalamu wanje ne mbagamba nti kakano nzuukidde n'endwadde ziwona bw'owulira endongo gy'enkuba ekyuso obubaka bwakyuse gwe yanziika n'onteekako entana siziikibwa waliwo bataziikibwa nga balina okuzuukira nga gwe bagamba nti bakatonda balaga mu kyo bino ebintu tubijjemu ekyokuyiga bibeere serious nti fa mu mulembe gwaffe guno Muganda dictator gwe tuzze omanyiiko ekitundu ku music bangi abantu bayimba nga alina oluyimba lukuba ku TV iti naye nga asulana mu studio bangi abaana be alina oluyimba lukuba ku TV naye nga waliwo omuwala yamulabirira yamubeezaawo naye nga kwagamba nga twava mu state y'okuba nti ndi musajja tulina okuzimba eggwanga naye kati nga tewadda mu kulabirirwa naawe teweesobola so kati waliwo ebintu ebyaddala nti waliwo kye bayita upcoming ekyabantu bakimanye nti naffe twala netubeerako ba upcoming kati then okula notandika okukola ebintu byaki byekikulu ebintu byekikulu biba byabakulu era waliwo mbaka yagamba nti ebintu byekikulu ebintu ebikulu mu biwa amaki amakulu so tugeza kukola ebintu abantu byonawo amakulu tubeerewo nze ng'omuntu si buli omu alina olugendo lwe ndowooza ye ne mission eye so nze mission yange yakubaako ekintu kyenteekawo nakitandika nina gye ndaga nga nkikugamba so ngenda nina okulaba nga nkikola ki nkituukiza omumotivating omwana oyo ajja akwata sente ze najja nagamba nidde okuyimba kirabika nina kubanga bina kubangambye bwe siyimba mba ngudde agudde yabafudde gwali mulamu togwa ezo ze areas zosanga mulamu osobola okukula Katonda ne bwanga bazadde bana bafudde nosigala ngoli mu nsi weko n'ekigere nakugumya nakulaga katojja kuddamu kwekona ye example joze akukuza akula bikolwa Bafana yege otututte supi tufula Bafana abadde atuvuga speed kale namubuuzizza obaje abadde asoma amawulire wali obiwuliddeko byenkugambye wali shuddeko nga kyogerwa anti Bafana yagweddalu Bafana baamuloga nedda abakyogera nkiwa bagenda ddigwa balitegeere nti bwosula bonneddalu bwoliwulya balikola ki ate era ne bannayuganda balina okuyiga ekintu kimu nti ebintu ebiseera ebisinga tuva ku mulamwa ogweyagaliza ne tutandika okwogera ebintu bitakola ki nze nebaza nti banjogeddeko bingi naye mbirwanyisiza nembimenya kitegeeza ndi wamaanyi era neetaaga obugalo okuba nti mu butono bwange mu maanyi gange Katonda asobodde okumpa amaanyi omutegera n'omukkiriza nanyamba okusomoka emboozi z'abantu n'ebigambo bye binokudyeka abantu balowooza waliyo sitaani taliyo abantu be bateekawo sitaani omuntu kasita alemererwa ekimulema mu bulamu akiyita sitaani okitegeera so kati mu mbeera eyo okitegedde kyegamba so kati mu mbeera eyo nebaza Katonda nti atulwanira entalo n'atuwanguze ne tuba nga tukyali balamu okusigala nga tuweereza ensi zaffe kuba tulina obubaka obw'okwogerako ebino tetuli mu kulwanagana kugaggawala nnyo kukyusa nsi nti noffe tusinga obugagga kuba n'abafudde waliwo abafudde tebagenze na bugagga obwo babiresewo ku nsi so tulina kye tulwanirira zezilegase kwe kubeera nga layini yo abantu banyumirwa bye wayitamu ne wooliba ovuddewo Kali State of the Nation address Katonda waraga ayogerako eri eggwanga banne eggwanga liwulirize
ebigambo bino bikulu mu biwaata amakulu osobola okubanga tutambuza ekintu kino. Tuli ku Night Radio, tuli ne Ambiance Walaji abali kanda Sanza Dictator Mark. Ziza Bafana nzijukirako emabega nali nina wendi Ziza Bafana nga pendongo because Ziza Bafana tabeeranga kawo nga tayimba bulungi sikiwulirangako tandika okulya Bafana nga ali very talented bw'atuuka okuyimba ayimba bw'atuuka okukubaraga akubaraga. Ziza Bafana n'atuuka ku level n'agamba ayagala stage emu eyiye ng'eri wano bano betuyita simanya baani ba Chameleone ba bebe kulu babateeke ku yaabwe abakuba endongo. Ekyo ne kinyiiza abantu mu industry era banyiiga nnyo ninga kye kibanyiiza olowooza kubajoga abantu babiri ku bantu basatu tebasobola kubeera eri Bafana n'abeera eri oko si kujoga oko kuba kuteekawo kyanjawulo kubanga musobola okuba abayimbi 10 nenga kyemuyimba kifaanagana kati ngate oli waliwo kati kitegeeza nti nawe kimanyi kitegeeza newe mugata basatu nga kyemuyimba kimu omanyi good music tetumwawula naye ffenna abawuliriza buli omu alina engeri gyamukola kijamutegeera kati ffe abamu abawuliza music tumutwala nnyo professional kuba tulina kyetumumanyimu waliwo abamuwulirizaamu obubaka nga tebafa ku maloboozi nga yafa emboozi omuntu gyakola ki gyanyumya kati waliwo nagamba buli omu alina engeri gyawulirizaamu music kati ensengeka ya music n'ebyo ebintu byetukola kyekyo abasatu bali oba abalala bo bwali oyagala ku stage emu bakola ebintu bifaanagana kwe kuba nti ffe tetwagala mazima naye bwe tunaba tetwagala mazima tetujja kugenda maaso muganda we kankubuulire generation zijja abantu bakola ki bajja nga basudde byayima nti ebiddawo tebyenkanankana kyo kimanyi wadde nga bageresa nti awakula ennume ne bukyanga kawali avaawo mpawo yakola ki buli omu alina ekikye naye ffenna bino bye tujja nga twewaana nga tugamba nze singa nze nkola ki byatusigibwamu kuva mbajja gyaffe twajja era kwewaana so bwe tujja nga olina ekyokola ekyakabiri omulwa nga twewaanye tegaba mbuba malala twewaana kubanga twajja kyekiriwo oshitegeera abasooka musingi gwe basi kwewaana nti nze nsinga nze nkola kyobola buli mwana ajja ayagala kulaga nti nze nsinga omwana n'aba n'omugamba mu kuyimba ofunyemu ki ate nga enkya bagenda kubuza ebibuuzo birala kati osigale nga ovaako ng'ate oli munsi gya so buli omu alina engeri gyatwalamu ekintu ekyo dikiteeta Bafana yes ma video liko ya amaanyi naye tujja kukwata tujja kukakana naawe tujja tuukiriza nga tugenze ku speed naye nga tusanyusa okukulaba nze nsinza okubako watu boycottinga ennyonta neetuluma ne batuwaraga atawera n'ogamba ogenda okuleeta ettabu yaraga era tulindidde tugenda kutuuka waawo wonna ku kingdom mitawaana tugenda kutuuka ku bizibu wonna ennyimba tuzikubira abantu basobole okuba nga bategeera Ziza Bafana gy'abadde akola biki wakati awo nkuyigiragira ng'onaatera okutugenda okuwummulamu omukyala gwe wagenda n'okyala obulungi ennyo omukyala gwe wagironda mbanja ennyo n'akuwa ezzadde liri litya nkugambye lisambagala lina amagezi liri eryano oba lyeyita ki amagezi gasinze kugajjontana nkugambye sijja kulimuza mbozi nene nja kuzikuliza tufika kubajja kuseko tuliko nza mba mu nseko ngamba banne nazala abasajja bano naye batazituzaako ddi kakati kwegamba omukisa bwoba mugumpadde omukisa mba mugumpadde omanyi abakyala b'ennaku zino si bakupapira nnyo nabo ebintu babiteekamu ekibalo omukolera bulungi naye namanya njazaalira omusajja omwana anaakula obulungi nga muwadde obudde naye bw'ozaala mukyala nga ali up and down n'omwana agenda kubeera nga okitegeera tebamuwadde budde so yensonga eyo so bwemba musazeewo mu abakyala mukimanyi mumusalawo mumufuga ensi nzaffe tetulina buzibu okimanyi kugira bugiza ekintu ng'ogerayo bikyala Ziza Bafana nkyakuloopera industry wootabadde nakyazaako wano omwana n'agamba Bafana industry yagitulekera katwetika omusaalaba tuboneeboneneraga tetulina kyakkola omwana yali final yagamba watya mubalekera ekisaawe kati kabafaafagane nakyo ate noloza kutya gwatatidde kolawo ekitatiisa bwekuba kutya okitegeera abaana bamubana bato baffe bacreating ebigambo ebyo ebibalemerera okutuukiriza nze mbagambye nti nze Katonda walaga kyembaddeko nga nkulaga nti muganda wange Mukama Katonda affe yatonda yatugamba tumukoppe yatulawo bino byeyakola byetulabirako okukakasa amaanyi ge naki kyakola ki so bw'obanga raga gwokuba awera gwe weewa obudde otandika okukola ebyo nga raga bwatambula abantu bagenda kuwa ekitiibwa nga si gonoonya raga naye nga raga yakola ki abantu bakunoonya olw'endongo eyo gyokola ki gyokuba endongo zindoza si kwesudiya nnyoko just action kuba kati ffe ndoza ne buno budde bwe tuwadde ate tugenzeemuko professional
era abantu abatuwagira bagenda kulaba mu ebyenjawulo abatuwagira bagenda kulaba ebyaddala bino nga bono gamba nti mpulira kyaddala nyumirwa era nga nabakiwa credit mu kulaba ekikola ekiddako era mbebaza nnyo olw'oku appreciating waka waffe gwe twatadde mu ngeri gye ndabawo nga nze ey'okuba nga ndaba amaanyi maki gy'olaga olabayo you understand